In the building with me, omukyala omulungi mweyitira kirabo naye yeeyita gift. Yes, ayina ebivudde ku mmeeza ya Bishop Kiganda. Buuza ku bannayuganda. Mbalamusaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange bampita Minister Gift. Ni muwoleza Christianity Focus Center Mengo Kisenyi wa Bishop David Livingstone Kiganda ne Mami Cindy Kiganda. You're looking humble and sounding low. What's up? Is it because you're a worshipper? Not that. Can we get the vibe of 5 to 7? All right. Mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amannya gange bampita Minister Gift. I'm a minister wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi ewa Bishop David Livingstone Kiganda ne Mami Cindy Kiganda. Yes. That's why I wanted. You know, when you get here, you know, fe tubeera mu vibe buli dakika tenga tusigadde mu kubeerawo kwa Mukama. I like your worship and your praise when you're on the microphone, the energy you put up and mbyagala mu linnya lya Yesu. What are we having this time round? Why are we here? This time round, it is called Worship Effect. Okay. It is organized by our very own parents, Bishop David Livingstone Kiganda and Mami Cindy Kiganda. It is Worship Effect. Naye nga agikulembeddemu bamita Minister Israel David Olungi. Yes. N'abalala bawashipers bagenda okukola nabo olunaku olwa Sunday. Ennaku z'omwezi nga 28. It is going to be this very Sunday ku ssaawa 10 paka ssaawa 1. Okay. Yes. So take us through Worship Effect. Kitegeeza ki, tusuubire ki, you know, tulabyeko bangi amakanisa agenjawulo ga organizinga this every now and then. Babi organizinga nnyo. So kyanjawulo ki kigenda okubeera mu Worship Effect ya Christian Focus Center ku Sunday eno, basuubire baweereza ki, basuubire ki, kigenda kubeera kitya. Njagala otusigire kifaananyi jjajja wange ayambale engatto okuva waka wava mu church agambe MC Max ntwala ku CFC mu Worship Effect. Ki kigenda omwambaza engatto okujja? Wow. Kakati Worship Effect, this is a 4th edition. Ebadde ng'ebeerawo emyaka kati 4. Twebaza Katonda ibadde nga taking a place in different churches. So right now Katonda yatuwadde omukisa ebere wano Christianity Focus Center okutereevu. So Worship Effect kuba kusinza okwebuziba. Worship Effect, why it is called Worship Effect, nti waliwo kusinza kwosinza mazima n'okulaba nga naye kukomyeko. That is Worship Effect. Kiringa oba kinyonyole ntya nti it affects you. Katinga ng'ofunye obulwadde like ng'ofunye any complications mu bulamu katugeza oba ofunye senyiga akwaffectinga. No, in your breathing okussaako kuba kuzibu nnyo. So kati katudde mu worship effect ogenda mu kusinza okusinza okwebuziba. You go deep kati ogenda ewala ennyo eyo mu ebuziba. That's when you get affected, like you get affected, yeah. So by the worship, yes. Yeah. Kati this 4th edition yavudde mu kitabo kya Acts 16. Yes, nga tulaba Paulo ne Sila bagenda mu maaso ga Mukama nga basinza mu kkomera. Bwe zityo enjegere nezikola ki nezikutuka. Kati n'emiryango gy'ekkomera Bible mu Luzungu egamba nti even the foundations of the prison were shaken. So mu bufunzi n'omusingi gw'ekkomera ne gunyeenyezebwa. So omuntu yenna agenda okujja mu Worship Effect njagala okutegeeza nti yandiba mbeera, kyandiba some situation that you're going through, oba fees, rent, buli omu alina okusomozebwa kwanjawulo mati. Naye njagala okutegeeza this time round when you come mu Worship Effect ku Sunday togenda sigala kyekimu. Nga owulidde nti Paulo ne Sila bagamba maaso ga Mukama n'okusinza kwabwe. Enzigi z'ekkomera ne zeggula, enjegere ne zikutuka, ate n'emisingi gy'ekkomera ne ginyeenyezebwa. So ekyo ekizibu ky'oyitamu kirina omusingi. Just know when you come to Worship Effect ku Sunday, ogwo omusingi gulina okunyeenyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So it is an evening packed with worship, deep worship. Yes, exactly. Take us through abamu ku baweereza ba Mukama ba ministers abagenda okusinza tulabe obwengulanga kituufu ddala bugguddwawo akawungezaako. Okay. Tulinawo Minister David Israel Mulungi ye kennyini atukulidde mu nsonga za worship. Ne tubeerako ne Minister
Monique Mulungi chalawe ne tubeerako ne Minister Sandra ne tubeera ne Minister Rose ne tubeerako ne Minister Naomi ne tubeerako ne Minister Joan Dushia between abo lunaku lwa Sunday. So the list is endless. Bachala b'amaanyi list yali endless. Bachala b'amaanyi, bachala basinza, bachala batendereza, like change ekigenda okuba wano ku Sunday. Yes. So mu bumpimpi omuntu alina complications ez'enjawulo, omuntu alina embeera we gyayitamu, omuntu azitooyereddwa, alina burdens, alina ebimusoomooza, ajje. Yes, umuntu yenna nga alina kyayitamu manyi tusinza. I can even kneel here nesinza Katonda naye wabawo that worship or worship akutwala ewala ennyo and you forget yourself. You open up yourself okitegeera kati worship yagenda bana ku lunaku lwa Sunday. Yes, Mukama again, God is going to shake those foundations ebyo byonna ebiri mu bulamu bwo bwoba bikiwa bwavu oba mbeera waliwo any curse on your life Katonda agenda kunyeenya emisingi gyabyo. Trust me ogenda kuva ku lunaku lwa Sunday ng'okyusiddwa. Yes. So waliwo ne possibility nti omuntu avudde mu church ku CFC okusigalawo n'otaddayo waka. Kati nabagenda okujja ku Sunday okusawa n'abantu bafa Christian Focus Center. Naawe osobola ogenda wetawuluzaamu like for 30 minutes you get lunch. N'omala okulya bulungi n'okomawo mu worship. Yes. Kale, remind us the dates and the time. Abagala to reach out, be booking it before a bit earlier. What do they have to do? Bena betwisize. Kansoke mbagambeyo kano okusinza okugenda bawo ku Sunday Katonda yatusasulidde si kwa kusasula kwa bwerere. So buli omukkirizibwa okujja nziramu bajjukiza tugenda bawo enaku z'omwezi nga 28 this very Sunday, June nga 28 this very Sunday kutandika saawa 10 paka saawa 1. Kati gwe yazze mu service ku Christian Focus Center wetawuluzemu Katonda ofune lunch oyinza n'okugamba nti nazze n'ebyange byonna I'm ready to stay. Nindeko worship effect. It is very fine. Kati naawe ave ewala ky'oba olina okukola okubookinga ebifo byo kuno tetwataddewo nti eno meeza nti obaki naye ky'oba olina okukola come early. Kwata obudde beerawo mangu ng'oyagala okufuna ebifo by'okumwanjo kwata obudde obeerewo mangu naye Mukama anakuwa omukisa. Yes. Kale, so oyina akatalekeka oba weddeyo mu linnya lya Yesu? Akatalekeka nze I'm calling all my fellow worshippers, my fellow praisers tujje tusinzizeeko wamu. Oyinza okuba kale omuntu ayinza okugamba nti I know how to worship my God, but when we gather there is a scripture in the Bible that says that when we gather and we pray Katonda ina byakolaki waliwo Katonda amafuta gatongerako ate waliwo Katonda amakubo gaggula okitegeera. You can pray as you an individual naye kasita mwegatta ne musaba. The Bible says when you gather and pray waliwo enzijja ezikola ki. So jangu tusinzizeeko wamu, jangu tutenderezeeko wamu, come and meet different people. Yes, Mukama ekitegeeza tuyinza okuba nga waliwo atulaba right now naye nga tasabira ku CFC oba it's a choir of another church. Are they invited nabo bakkirizibwa okujja? Yes, mwenna ba worship leaders makanisa ag'enjawulo, the choirs, you're all welcome. Kifo kino tubaniriza mujje tusinzizeeko wamu. Bongere location nkwerekereza. Location tuli wano Mengo Kisenyi, Bishop Kiganda, Christian Focus Center Mengo Kisenyi, LOC1 Kiganda zone. Yes. Send some shout out, maybe to your hubby, your friend, or your best friend. Okay. First of all, noza kana mseko mami wange. Mami Nalonga, I love you so much. My mom and ne team je nkulembere y'abavubuka, I know they are watching. You guys, I love you so much. You know that. Yeah. Byebyo. Kale. So to me, Kale. That has been Minister Gift ku Sunday no mugenda kufuna omukisa ogumulako nga asinza wane wenyine ku Christian Focus Center. Tugenda kumulamuko gift kamwerekereze batu tukomawo enyimbe 10 ezikyasinze oba ezikutte akati mu gospel industry. Tugenda kula n'enyimbe ezo tegere muyimbi kyali ebyani muyimbi ki akyakuta akati mu gospel industry awe tugenda okudda tutandikire.